Yes, nkwanirizaako nate mukwano gwange najjo sinza okuba nga otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano. Akabinja k'abayeekera akamanyikiddwa ng'aka M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kongedde okugaziya ensalo zaako mu buvanjuba bwa Congo eri mu Minovo town. Kongedde okugaziya ensalo zaako mu bukambwe obw'ekitalo mu ngeri gye katuttemu provinsi zino ezikapukyalingiddwa abayeekera bano aba M23 era kitegeeza nti n'ensalo zaabwe bamaze okuba nga bazigaziya. Oli ku Yogi Updates TV osinza okuba nga otuwuliriza weebale kwekumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza gwagala otweyungako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo. Kitegeerekese olunaku olwaleero okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu buvanjuba nti akabinja kano aka DRC akayimanyikiddwa nga M23 akaabayeekera kagaziyizza ensalo zaako eri mu buvanjuba bwa Congo era ekibuga Minovo kyasaliddwako dda era kiri mu mikono gy'abawambe. Democratic Republic of Congo M23 rebels kitegeerekese era kimaze okukonfamingibwa nti eri mu buvanjuba bw'ekibuga kino Minovo. Jjukira nti nno kino ekibuga ye main supply route eza province eno mu kibuga ekya Goma capital city. Okusinziira ku mwogezi w'akabinja k'aba M23 akaabayeekera era nga ye Provincial Governor agamba nti nno olunaku olwokubiri nga lwe lwaleero basazeeko ebitundu ebyo era ne basobola okuba nga babyeddiza. Akatundu kano akamu akaabayeekera akamanyikiddwa nga akakundi akamanyikiddwa nga Tutisi akakulibwa n'abayeekera ba M23 group babadde beeweranga nkolokooto okusobola okulaba nga bakontrolinga Central Africa countries okuva eyo mu buvanjuba okuva mu 2022 mu Congo okusobola okulaba nga babyeddiza. Okusinziira ku kitongole ekya United Nations ssaako ne Congo eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo bo bagenda mu maaso n'okunenya eggwanga lino erya mulirwano erya Rwanda nti bwe bagenda mu maaso n'okubaakinga nga bafujjirira omusimbi akabinja kano akaabayeekera n'ebyokulwanyisa byako okusobola okulaba nga balwanyisa eggwanga lino erya Congo ate Rwanda yo kiyeegaanye. Minovo kibadde kibuga kikulu eri eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo naye era abayeekera bavuddeyo ne beewa ne bagamba kati kiri mu mikono gyaffe. Koloneri Nangala ono nno nga ye mukulembeze w'akabinja kano aka Congo River Alliance oba kayite AFC ab'omukago muno nga mwotadde ne ba M23 bavuddeyo ne beewaana nti ekitundu kino kibalimu ttaano era bakirina mu ngalo zaabwe. Kitegeeza nti okuggwa kwa tawuni eno oba okuwambibwa kwa tawuni eno kisobola okuleetawo kisobola okuleetawo ensonga y'okuba nga bano abayeekera batandise okuba nga balengera ekibuga Goma kubanga ekibuga Goma okuva awo n'eyo tawuni gye baawambye waliwo 40 kilometers okuva awo. Tawuni eno okuba nga ewambibwa mbujjudde okudda mu mikono gy'abayeekera ba M23 kyakonfamingiddwa eri Joanna ono nno nga ye gavana w'akabinja kano aka M23. Communication system oba ministries ez'abakongo naddala ono akulira ministry eno Patrick Muyaya yagambye gavumenti nti babadde bamonitalinga okuva ku ssaawa
11 ez'okumakya paka embeera we yabizze ekibuga ne kitwalibwa abayeekera bano aba M23. Kino ekibinja kino ekyaba M23 kikulira omukulembeze waabwe amanyikiddwa nga Bertrand Bisimwa. Yono nno omukulembeze w'akabinja ako aka M23 ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Gwabadde agala omumbuuza mukuwadde. Oli waddembe omunoonyerezaako ku lulwo. Nkutegeeza nti nno obadde muwuliriza mulungi nnyo era weebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Gwe yenna ayagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo okutwegattako. Information ono tugikuwa olw'ensonga nti bannaffe bangi abakolera mu mawanga ago naddala eyo ebuvanjuba bwa Democratic Republic of Congo yandigwa muleenya nga tomanyi, so beera mugezi osubscribinge ku Yugi Updates TV musharinge vidiyo eno esobola okutuuka ku buli muntu. Mbaagala nnyo, mweraba.